Alright, ER News UG Koli ebya champion Oguddo byongedde okuba ate nga bibijja oba okuba nga ate tebitambula bulungi. Mbireeta byonna booli awo bigambibwa okuba nga nti birimu bazadde be oba muzadde we abamuzaala, so okuba nga afaanana bw'atyo. Kansooke okubeebaza mwebale kuba ate nga ate musupportinga ER News UG. Ebyaddala mutukozemu omulimu, of course wenjogerera nti mwebale kubanga ate musupportinze kutuuka kubanga ate batuwa obulango. Twawezezza aba subscribers 1000, twawezezza watch hours 4,000, tulina abantu kati abali 16,000 n'omusobyo, so tweyongera okuba ate nga tubakunga ate okubanga ate muyita n'abalala kubanga batujoininga. Buli we mweyongera okuba abangi naffe amaanyi gatweyongera okuba nga ate tubanoonyeza ebisinga okuba nga ate binyuma ate okuba nga namwe mubitegeera ate omusobola okuba nga ate tutambulira ddala wamu. Amannya bampita ambassador owakabi, of course tuli wano e Uganda, Kampala, otusinziira okuba nga ate tubutikira eggwanga lyonna ate gye musinziira UK, Germany, Canada, Turkey, America, Tanzania, Rwanda, Burundi ne wano e Uganda saako ne Kenya. Ensi zonna mbakoneddemu naddala b'e Saudi bakaddaama mwebale kuba ate nga mutuwagira engeri y'okusubscribinga, musharinga ate muwaakinga, so embeera yonna n'okudonatinga mukolera ddala omulimu gw'amaanyi. So mwebalire ddala okuba nga ate musobola okuba nga ate muwagira. Musooke mulye ku ddoboozi lya champion Oguddo, of course ate nzije. Alright, oluvannyuma lw'okuwulira champion Oguddo ng'ayogera, of course naffe tetumanyi ebyaddala kikyavudde ku ki. Okufaako agamba nti bwakedde ku makya nga naye alaba nti effeesi ewulubadde ezimbye, omutwe gumuluma nagwo guzimbye, amaaso tegakyalaba, ettama lyonna liwaze likoma eri nga tabitegeera. Neebuuza kakati champion Oguddo ngaffe abantu abawagira champion Oguddo oba n'abagoberezi be, champion Oguddo yatuuse okubanga alogwa ddala yatuuse okubanga abantu bamufunako fitina ne bamuloga ne bamusindika. Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Man Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange, ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714. Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Man Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange, ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714. Ebintu ebitategeerekeka
so ensonda ezimu atandika okuba nga zigamba nti oyo taata we yamusindikidde ebintu kubanga tayagala abeere ne alien skin. So kwegamba bingi ebyebuuzibwa naye nga champion Oguddo agamba nti sawa yonna oba oli awo agenda kuba nga atereera. Abangi bandyebuuzizza nti ayagala kutambuza luyimba lwe lwaba jobless millionaire oba because video tenaba nakuweza wiiki I think nga etereddwa. So abantu abamu kakati batandika kugamba nti no champion Oguddo kabadi kakutambuza luyimba lwe. Champion Oguddo bannange tanabatuuka mu range oba mu race ezikola like stunts okubanga nti ayagala luyimba lwe lutambule. Omuntu atagenda kukola concert kati concert eba successful nga ye omwana we yali ate omutwe. So enyumba gikulinze okubanga tandikibwako okubanga nti gw'omutwe aliwulira otange gye gwali guzima gwate kuluma azimba ennyumba naye abamu bava ne bagamba nti jasi yali mukubalirako kivulu kye kino ekibadde ekyenkwakyo festival wali wankulukuku okubanga nti abantu basobola okubajja ne batandinga mu big number okumusapootinga oba oliawo bamukwatibwako ne favor lw'okubanga nti ennyumba ya mama wa champion Oguddo etandise okuba nga ate ezimbibwa. Abange ebya honorable ate zaake wabitegeddeko si birungi. Of course tebiwoomya nakabululu oluvannyuma lw'okubanga nti yategeezeddwako omu ku mukyali we oba kigatto we ow'ekyama nti essaawa yonna baagala muyisaamu oba amanda okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. So mu mbeera y'emu honorable Zaake waali yebaka nga okubanga mu mbeera gye tutambuliramu nti ali mu bunkenke okubanga nti waliwo ate eyamutegezaako nti ssaawa yonna amanda boy egandikubwatukirawo bagandi kuyitamu ate n'ogenda ezira kumwa eri gyebakulukusiza obwato. So mu mbeera yeyo kubanga ate tutambulira ddala ebya mungi nali ndowooza nakajja wano Kampala ennyimba eziwerawerako. So omuwagizi omu yavudde n'agamba naye omukulu mungi lwaki aba producers n'abayimbi temujjaayo mungi n'akomawo kubanga alina akayimba ke yayimba nti simanze namalayo dda okisegeera kayimbako kaswaga kasape okisegeera mu mbeera bwetyo. So mungi yandibadde akomawo naye nga mungi tanabaweza na mwaka ng'afulumiza oluyimba ne Dr. Jose Chameleone. So reziti balukuta legendary sewelutyo something like that naye nga mungi gyali oba oliawo okusirika alina byageza okuba panga asobola okuba nga ate oba oliawo nga ate abaleetera ekijudde embeera esobola okuba nga ate etambula magima. So mwebale kusubscribinga baganda bange musharinge mukomentinge ensonga zino sobola okuba nga ate zitambula bulungi. Gwe wena atawanyizibwa ensonga z'omu kisenge tokyawera bulungi naddala gwe omukyala wagaziwa jangu ewa Ssenga Mabirizi herbal product ate ensonga zino sobola okuba nga ate zitambula bulungi nnyo. So Ssenga Mabirizi asangibwa awo Mulago 2 osobola omufunako mu mbeera y'emu n'asobola okuba nga ate akujjanjaba. Gwe omwami small size jangu oba oyagala kugejja tomalaako mu kisaawe jangu ate akwongera amaanyi ensonga zisobola okuba nga ate zitambula bulungi nnyo. Nagwe omukyala tokyaweebwa toganjibwa tokyaswa ganja nti bawa akunyoomanyoma jangu wasenga waba serebu ate akukoleko ensonga naawe ofuuke serebu nga senga wakwasaganya ensonga z'abaana battu baana bawala n'abalenzi. So jangu akuyigiriza omukwano baawo tomanye engeri gy'olina omulagako omukwano nga akwagala. Olina omukyala ngamba gwe omusajja nti omukyala oyagala mulaga love naye tomanye engeri gy'oyinza okuba nga omulagamu love
jangu owassenga w'abaseleb ate ensonga zino sibe nga tezitambula bulungi nnyo. Osobola okumufuna ku namba y'essimu ye 0704 73 71 so okuba ate nga mufuna embeera etambula bukwaku nnyo naye nga mbebasa mwebale ku supportinga News UG. Tuli bapya mu kino ekintu naye byetukola bya kintu kikulu ate biri maturity ate nga tugekenenya amawulire boy getubaleetera, so ffe tetwagala kuba nga tubawa ekintu ekitali kituufu mu mbeera y'emu. So mubeereko, tujja n'ebirala bingi nnyo, mwebale kubanga mutugoberera.